abalabi baffe aba Experience TV twongera obbaniriza n'omulundi omulala kyagenda mu maaso ne Bishop waffe twongera obbakubiriza okuyimirirako naffe asoteeka mu ssente zosoteekamuko ku ssente ali eyo nga wandyagadde okukyaza ku programu eno ng'olina obujulizi olina wooyise enamba zaffe ez'essimu zibeerako eri 07511089 mweyongere okusubscribinga okulayikinga musharinge omulimu gwa Mukama gutuuke ku bantu bangi experience tutambulira mbasajja ba Mukama baweereza tulabe ku bulamu bwabwe oba oli awo bangi bananywererako mu bo atusembyeyo ne Bishop nga atugamba nti ye challenge kuba mademboza ko challenge nagamba nti kale gyasanze nti be bazadde ababalaba najja namunnyonnyola ensonga ze abana tebasoma kwegamba baweza ba Mukama bano bayita mu bingi yo oli bwamulaba abamanyi kyonna kikalabye Bishop kigenda kukola kigenda kugwa Bishop tugende mu maaso n'ensonga eyo nga wadde otunnyonnyodde nti kati Mukama agenda yanukula essaala ezo kuyita mu kusaba Mukama yanukula essaala mu kuyita mu kusaba atuyambye naddala ku baana ng'abo ne baba nga bakola ki nga basoma abaana balina obujulizi abaana baliko bye batuuse n'otuuka amaka g'omuzadde naawe n'olaba ng'embeera nki mbi talina bwali talina bwakuno taata oluusi yakola ki maama yaliwo ng'akaana tekalina ngeri ki kakati awo bayambiddwako mu ngeri ng'eyo tetukoze obulungi si buki butono era tusaba essaala zibe nga zikyeyongera kanisa esaba kanisa yeewaayo ayina kyayina kwegamba ne mu kanisa mwennyini mubaamu oli omwana n'omulaba tayina n'agenda ku ssomero banne balya naye n'obagumya ate eno bw'oba olina ky'olina mu nsawo n'obawaayo mu ngeri ng'eyo tetuba n'abaana abali nga mu senior 6 ng'embeera eri awo naye naaba nga atunulidde gwe omuzadde tayina omwana ate asaba bw'ajja mu kyaki n'akuba etteno n'owulira ng'okwatiddwako koyinawo n'ogamba kankateekayo era neebaza ekkanisa kituntu balina kye bakoze naddala ku baana bafaanana bwe batyo oli n'akuwatamu n'akwata akasente ke oli n'ayamba abaana bwe batyo mu ngeri ng'eyo n'oluusi ninanga mwanyina muwala wange bamuyita Namwanje Agnes tumuyiseekawo omulabye mukyalo oyo mbaana abavubuka ayina omulimu gwakoze gw'ettendo ayambye n'agamba oyitanga wano bwemba nsiseeyo ku paani n'otwala oyo oyitanga wano oba nsiseeyo ku muwogo abaana ne banga babatwala challenge neeri ekituntu Katonda agenza tuddamu egenda esituka ey'okuyamba abaana mu ngeri ng'eyo ate nga kyekyandibadde kikulu eri ekyaki tuba tusembeza abo abaana mutuufu betusinga osembeza baba n'ebyetaago baba n'ebyetaago nga biwera oluusi mukyala alukosa omwami tannagaana nagamba abaana bo baabo golaba naye nga kiyambye nnyo abamu bakirabye kiyambiddwa kati abasajja ne bakwatibwako mu ngeri ng'eyo kati Bishop challenge yo tugirabye n'abalabi baffe aba Experience TV bw'oba ng'osobola okuyimirirako mu bulamu bw'abantu ng'abo bayinza obutaba b'ekituntu bokka naye n'eyo gy'oli kiba nakyo kibuulira enjiri manyi Bishop gwendi naye musajja mubuulizi wa njiri so tubuulire ng'enjiri mu bikolwa nti okwata omwana nga bwatugambye mother gwe tuyiseeko wali nti n'akwata kapaani omwana oyo oba osize ensigo mu ye ne bw'aliraga watali kwerabira aligamba bannaye kyaki yayimirira naffe bwe luba lugoye ekitabo omwana muwe ekitabo muwe peeni so Bishop mwaba abaana tukkiriza nti tusiga ensigo nabo ate nga tuvuddewo abalikola ki abagenda okukola omulimu ate bayambe ne bannaabwe abalala bongereyo ne bannaabwe abalala kubola okuba naye kyaki yamuyimirirawo naye n'ayimirirawo bannaabwe naye ajja akikola kibe nga kituukirira kati Bishop oguddewo amakyaki ag'enjawulo nakati okyaggulawo era tuyinawo empya eri Gombe eyo bayitayo Kakoma ekyalo bakiyita Butyama kibadde kyalo kinene nnyo nga abavaayo bagenda mu kanisa yaffe y'Ebuzimba ne tubasaasira olwo kumpi batambula mayiro nga 4 kati bwe twagenze twatandiseeyo omulimu twasuzeeyo ennaku nga 5 nga ndina abavubuka bange mu kanisa eno ne tuggulawo ekkanisa
basaba bakyalina obuzibu bantuuseeko baagala okuzimba baagala okufuna ku mabaati buli kimu kyonna bwe bityo ebibayambako basobole okufuna bave mu nnyumba babeeko bye bakola ki batandikidde nabo mu nju manye ekkanisa ezisinga zitandikira mu nnyumba akati mukama n'alyoka akola ekyamagero nabo eyo twaguddeyo omulimu gwatandise yeeyo so kugamba bishop kweko okuyitibwako kwe kuyayaanaako kwange nezira kyalo kitaliimu kkanisa mpulira nga kinuma nga buzimba awo woolaba awali ekkanisa buzimba wetwali naawe linda ekifo ekyo nali mpita ntambula ku kasaawa ako nendaba abavubuka nga bangi n'abantu abakulu nga bangi babaali balaba mupiira nga nze nnumwa ky'abantu bano bali batya mbyomwoyo banyumira omupiira naye mbyomwoyo bali batya neŋŋamba olunaku olumu nja kukomawo wano ebuzimba kyatuukirira naye kati buzimba bazimbye ekkanisa nnene ejjudde entebe nnyingi buli kimu kitambula balokoka mukama agaziyiza omulimu neneebaza katonda olw'ekyo kye twalaba ate ne kituukirira na buli wamu bwe kityo amakanisa betu tugaguddewo mansi mu ngeri ng'eyo kati bishop kikyogamba ku balokola abalokoka ennaku zino abalokola abalokoka ennaku zino abamu bwe balokose ne baagala mangu oba ebiyitibwa ebyokufuna ebyenfuna amangu ago n'ayagala afunirewo ki naye ffe gye tuyise twatunulira katonda ne bayibuli egamba musooke munoonye obwakabaka bwa katonda ebirala byonna bigenda bakola ki naffe emmotoka twakazifuna mu myaka gyonna gye tuweereza katonda ebirungi tubifunye kati abaana mukama abatuwadde abaana basomye nja kuwulyako ne ku famire yange wetuuse mu ngeri ng'eyo abaana bakoze ki basomye ebirungi tubifunye kati gye tukomye okuweereza katonda n'abaana baffe katonda abawadde omukisa basomye bagenze maaso naye nnaku zino abavubuka baagala kiriwo ate abavubuka babeera mu kyaki dakiika emu katonda bwamukozesa bwe kati wabaago bye muzimu ayagala genda kola kanisa so ebintu bigenda mpola step by step naye bapapye n'agala atandike wali n'agala akole kino so nga tanaba kubaako kyakola olwo n'alaba nga taata we amusinga n'alaba nga amusinga ekitegeera neyeerabira kale nno okuweereza kwe tuweerezaamu ne tugumiikiriza katonda atukoze obulungi si butono bungi nnyo katonda ankoledde ebikulu naddala kaŋŋambe nga ku baana benzadde nina abaana kankugambe 9 naye kankugambe 10 lwaki nkugamba 10 nina omu gwe bampa nga muto jjajjawe yatunula obulamu buweddewo ye n'agenda mu mpapula n'awandiika nti omwana muwadde musumba Kyagambiddwa n'amumpa natandika naye mu P1 ne muweerera okiwulira paka ku senior 1 ate ku senior 1 omwana yankyankalanamu katono naye ne muyita oluvannyuma ne mutereeza naye nga nali njagala asome wakiri abeeko omulimu gwakola ki naye yakyankalana n'atagira bulungi naye kati wenjogerera ali bweru mu Saudi akola naye muwala mukulu muwala naye banne bano bonna basomye omulenzi omukulu gwe nnina yatikirwa diguli ya mawulire ali Masaka eyo gyakolera omuwala naye n'atikkirwa nembaako omuwala namba 3 naye yatikiddwa diguli ye okiwulira ali mu kibuga Kampala eyo nembaako abalongo abaddako awo ndi Saalongo emirundi 2 Saalongo emirundi 2 abalala abawala abalongo omu yatikiddwa busawo omulala akyasoma kati wenjogerera agenda munnamateeka wetwogerera kati bamusindise eno wiiki gyatandise okusoma yakaskwero DC bamusindise mu balala gyagenda okuba nga afumbira atandika ebyamakooti gaabwe mu ngeri ng'eyo gyali kati naye agenda kufuluma omwana addako awo
muwala naye kati ali naye ku university alimu semester yakubiri kati ne wabawo omulenzi ali Katende senior agenda gituula kati nembaako na wana ono ali wano ku secondary ya wano oyo tuli naye atukuuma naye naffe bwetulaba bulamu twetaaga omwana abeera okumpi atukola atuweereza akali ku senior akusatu abo be baana Mukama abakozemu omulimu basomye baliko we batuuse naye Katonda Katonda gy'okoma okweza Katonda bintu byekola bwekozi byokka kati kambuzeyo ekibuuzo Bishop gwe walokokera koza ab'ennaku zino baba babuulira enjiri ababuulira enjiri babagamba jangu Yesu agaba obugagga Yesu agaba abaami agaba abakyala kati gwe bwe wali olokoka kiki watunuulira eri Yesu n'ogamba nti kiki bwe nali ndokoka ffe baatubulira enjiri ya Bwakabaka kugenda mu kukkiriza Yesu ng'omulokozi kumwesiga kubeera kuye naye kati wabawo enjiri bw'olokoka Yesu ajja kukolera ebinene kyetaaga omuntu omutegeeza amazima bw'olokoka waliwo woyita bw'obiyitamu ofuukako kirungi toggwako bigwe olina wakola ki woyita mu ngeri ng'eyo kyetaaga bategeeza amazima nti oliko kyoyitamu anaatuuka ku kirungi ateeka okuba akola ki bw'oba otune pulezidenti w'eggwanga agamba nti nayita mu ttanuulu wabawo kyoyitamu ofune kiki ekiddako wali naye sigama nti obigwamu biki bugwi mu ngeri ng'eyo tunuulira obulamu obutaggwaawo ekiremye abannaku zino nti ye atunuulira bugagga bw'amala emyaka ebiri obugagga ntanabufuna ng'ayonooneka atandika kupanga yensonga lwaki abamu bayingiddemu ne bakoleramu ebitakola ki ebitasaana naye gy'okoma ogumiikiriza n'otunuulira Katonda akola ebinene naffe obugumiikiriza bwaffe tulabye ebirungi tuwulidde essanyu tuwulidde emirembe atusanyusiza Mukama lunaku ki Bishop lwe wasanyukira mu Mukama n'ogamba naye kati ne we baleeta ki kyendabye Mukama sisobola kuta Mukama lunaku lwe nasanyukira ennyo nakati osanyuka nakati nsanyuka ye Bishop lunaku lwe nasanyukira ennyo kati siyinza kwerabira lwe nafuna mukyala wa lunaku lwali lwa ssanyu embaga yali nnungi yadde ebiseera bye yalimu obuzibuzibu Mukama atusanyusizza atuwadde abaana abalongo n'atusanyusa atuwa omwomu n'atuwa abalongo emirundi ebiri ebyo byonna ki ssanyu era essanyu ligenze lyeyongera mu bintu bingi nnyo bwetwaweza emyaka 25 ne mukyala wange twakola embaga yali nnene nnyo netuddamu embaga empitirivu ate naddamu n'ennyanjula ne mukazi wange ebyo byonna lyali ssanyu nagenda nentwala ebintu nga nakamulaba maka naye ate bwe twawaza 25 abazadde nabaddamu nentwala ebintu kupika ng'ataatwala eryo lyali ssanyu pitirivu Mukama atukoze obulungi ene kanisa bwe yaweza naye emyaka 25 era twajaganya naye ng'ekijaguzo ekyo mubikola nga mpita omusajja wa Katonda bajjanga kuba ku Redeemed Pastor Kasaija Pastor Reverend Nyanzi n'omusajja wa Katonda w'amaanyi mu kibuga gumanyi Apostle Alex Mitala oyo nno mukwano mpampe gwange buli kimu kyonna kyenkola abeerawo era ye omu ku banyambi ku baana bange abalongo peya zombi yazikutteko sente ateekayo buteesi buli kimu kyonna abaana ne basoma Apostle Alex Mitala ebyo n'essanyu n'oliwulira kati ono omwana yagenze ku Mbalala University werudisi ku mateeka yataddeyo sente nange nempulira essanyu tagenze wera miliyoni 4 bazitaddeyo neŋŋamba nti kampeereze Katonda ng'obulamu bwange bwonna ngampulira neyongera bweyongezi wedda akulana Bishop ng'otambula nga ndaba amaanyi ng'otambuza ningamba Bishop amaanyi ekyo ssanyu mwana kubira simu taata kati ndi wano eno bagiguze da laptop bagiguze yankubidde ku tata bangulidde laptop miliyoni emu emitwalo simanya 3 byonna biri kugamba n'owulira n'oga wakisiweereza Katonda gwe tuweereza w'amaanyi gy'okoma omuweereza n'omutima gwo nga temuli bunnanfuusi ngaye eri akola ebinene n'ebikulu by'otolabanga nako yongera ddala Bishop oba tutegeereze nti gy'okoma oweereza Mukama nga kubeera ab'ennaku zino baweerezako kungulu bw'oweereza kungulu bw'oyisaako kyebikola
ne bweweereza Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna tayinza kuyiwa. Katukwatemu awo abalabi baffe tukomye nga Bishop agamba nti buli lw'oweereza Mukama n'omutima gwo gwonna, buli lw'oyisa kungulu tebigenda kukola, naye buli lw'oweereza Mukama tayiwa. So twongera obaaniriza n'okubakunga eri omukutu guno gwa Experience TV, mwongere otulaikinga, okusubscribinga, okusharingirako ku bannammwe n'okututeekamuko ku ssente, kubanga ekyamazima tulina ekirooto ekyotuuka ku bantu abangi, nti gye tuuka ku bantu n'obulamu bw'abangi okuyambibwa, kuba leero Bishop ayinza okukuyamba ate n'owulirako omulala naye n'ayamba omulala. So katukwatiremu awo tukomawo. Yes Musomba. Tukomye n'abalabi baffe. Ng'obanyonyola nti buli lw'oweereza Mukama n'omutima gwo gwonna, Mukama tayiwa. So ekitegeeza bano ababeera Mukama ne bamala ne kitegeeza bye baba beeyiye. Buli lw'oweereza Mukama nga omutima gwo guli ku bibyo nga tegwewaddeeyo bulungi ekivaamu ogamba Mukama takola. Naye buli lweweerayo ddala n'omutima gwo n'oweereza Katonda nga bwe tumuweereza, kubanga linda kankutegeezeeko, twaweereza Katonda gye twagendanga tetwagendanga na mifaliso, gye tugenze tebalina mifaliso, twasulanga ku ttaka awo nga mugenze nakakeeka. Ensiri ne zituluma, enkuba bw'eba etonnya naye neetukuba, embeera ngambi nga tewali mirembe, tewali sa. Linda wali olwo nagenda okubuulira enjiri, wano yali ku nnyanja bayitayo Luubu ku nnyanja. Twatambula n'ebigere mayiro 37 tugenze Luubu, twasimbula kiro bwatukererako eyo mu kkubo. Tulina akagaali kamu, akagaali ko kwe twateeka eŋŋoma, ffe ne tutambuza ebigere tugenda okutuuka eri ng'ebigere bizimbye. Bwe tutuuka eruubu baali batwerabidde nti tugenda, enjala etuluma ate batwerabira, ate nga twabagamba tujja ate bwe batwerabira. Kati mwabategeeza mutya Musumba? Mwabakubira kasimu? Twawandika bbaluwa nti tujja kujja ng'ennaku z'omwezi bweziti, tetumanyi bagifuna naye ne babyerabira. Tutuuse enjala etuluma, ebigere bizimbye, tewali kyakulya. Ate essaawa ezibulira enjiri zituuse, kyenva ŋŋamba munnange enjala enzita, nze nsookamu okubuulira tinkubira ekiyembe kiri waggulu. Kyaba kikuba ne mmeketa n'endya n'entandika okubuulira, mba mbuulira enjiri olubuto ntandika okukola ki? Okwenyola ebiyembe. Temuli kantu ate mutaddemu biyembe, zoosezaamu kiyembe nenjibuulirira, naye Katonda ye yasigala akola abantu ne balokoka. Kaakati ebyo byonna Katonda bw'abitunulira okwewaayo okwo, enjiri gy'olibuulira tayinza butakukolera binene na bikulu n'omwebaza. Kati tuli mu kwebaza, gye twayita yonna tuli mu kwebaza Katonda atukolera ebikulu, atuzzeemu, akola kino akola kiri ne weewuunya. Bituyisemu bingi, era twali mu njiri, tuli wakawo tusaba, tuliko enkeera gye tugenda okubuulira enjiri. Omulembe gwo gwali gwobote. Tuba tuli mu nnyumba ne tuwulira akonkona ne baggulawo. Omusajja akutte emmundu, kubanga baali basulawo ku ggombolola, n'atugamba kale Katonda gwe musinza oyo, Katonda gwe muyimbira, katulabe. Ngenda bakuba maki? Masasi. Munnange nawanika emikono nga manyi essaawa etuuse ekola ki? Nange nali mu kasonda bwenti. Abamu abali mu nnyumba abamu ne bayita emmanju, naye ffe tuli bwe tuti essaawa ena tugenda wa Katonda. N'akwata emmundu n'agikokinga
ngatunula bo tetumanyi kiki kiddago twagenda okulaba ate mundu agiziza ku kibegabega naddira agagalo gano nalyoka atukuba mu mugongo yasinga kuba munnange bwamukuba enkeera nange bankuba muziizo twakeera kwenyiga yatukuba sajja n'agenda tugamba ekitukubya tugenda okubuuza nti omusajja yadde yali mujasi naye yalimu ebintu byekisamize ng'era abikolera mu nkambi yajja n'atukuba wakituyita yesu akituyita yesu tukyankalanya betusaba tukyankalanya ebintu bye oli yamukubanga munanga oba 20 naye nga 5 awo bwezityo neutulira ng'ekizibu kikoze eki ebiseera ebyo byonna byetwayitamu mu ngeri ngeri enjiri bw'ogibula katonda n'agitunuulira tayinza butakukolera mukama yebasibe byetwasabanga n'essaala zonna netwewaayo tulina olusozi lwe twalinnyangaawo netusulayo katonda awulira naye ennaku zino abantu abavubuka abalokose bintu babyeta biryawo bwe bintu byakuseeyeeya so olina wooyita twagendanga mu kibira edda nga waliwo ekibala kibayita amatungulu naye ng'ogenda okijjayo omala kutubira amazzi negakutwala bwegiti n'oluvannyuma ennyo n'olyoka olijjayo n'olikola ki n'olirya naye ennaku zino bwebagala kubijja kumpi ebintu bibawala kuyita bw'olina gw'oyita kuwaganya obwakabaka bwa katonda bwakola ki kuwamusa so si biri awo kutwala mu bwangu mu ngeri ngeri kale no linda ngamba abavubuka banoonye katonda munoonye katonda abavubuka bawa amagezi nze obuvubuka bwange Kyagambidwa omulabirizi Kyagambidwa tebwansala obuvubuka nabukozesa netugulawo amakanisa netubuulira enjiri netuzaamu abavubuka amaanyi netukola buli kimu kyonna ekisoboka tebunsalangako naye govubuka buyinza okusala nobeerawo nga tobulidde naku njiri tolina testimony tolina bujulizi bwonna funa obujulizi obuyamba ensi naye obunaamunyweza kubanga abasajja betusomako ba Dawudi balina obujulizi era obujulizi obwamuyamba okuba Goliyasi bujulizi bwamutaasa bwava mu ttale n'agenda wali n'akuba ne Goliyasi netta ddubu netta empologoma naye golina bujulizi ki buli wababuuze mbuuza abavubuka mikwano gyange nange nayita mbuvubuka kati nzuuno ntuuse emyaka mikulu kiki kyokoze wa wooyise byetuyisemu bingi byetulabye bingi naye Mukama atukoledde ebikulu naye nze ndowooza Bishop okuddako katono emabega ndowooza lwaki enjiri eno eba eyozebbwamu nnyo ndowooza naffe ababuulira enjiri ndowooza naffe oba tukyuseemu kumbuulira omuntu n'ayimirira ku street mujje Yesu kwegamba omuntu n'owanga gw'omulaze ekyo nti bw'atakifuna akola ki agenda naye tugambye nti abasajja bajja nga babuulira kimu bulamu butaggwaayo so Bishop program eno experience twagala tuddeyo ku bulamu buli obutaggwaawo tulaye ku bulamu bw'abasajja mmwe bo bwe mwayita kwanjukira nze twalinga tukyali bwana buto nga twasulangako ku lusozi oba Namabeya nga tuwalampa ntugenda n'abakaddeyo ku lusozi Namabeya olwaleero ebitakyaliwo nti n'omuzadde agenda okusinza omwana amuleka waka omwana n'amuleka mu bibye so Bishop n'abazadde abaleka abaana so nga ate omusamize bw'aba agenda bwe kuba kusamira taleka mwana waka naye ffe ne tukola bya abazadde abaana tubalagajjalidde ekyo kituufu basigala waka mu kyaki omuzadde n'ajja yekka omwana n'akola ki n'aba mu bibye n'asigala waka n'alaluka kiwulira ekikwewunyisa bw'ogenda ku disco bw'ogenda bako mikolo ng'ekyo omwana n'avaayo munaana gwa kiro omwana n'ayonooneka naye mu kanisa tajja ku binyuma akola ki agenda kyokka muzadde naggulira omwana ekiro omuzadde oyo mukadde wa kanisa ate mukadde wa kanisa wulira n'abaana n'abaleka abaana ba Katonda abalokole abaana baleetera nabbi omu omutawaana baleetera omusajja wa Katonda emitawaana naffe abaana bwe tutabafaako kubakwatako nkuziza abaana
maka gange. Abaana nze empisa ze nabakulisa mulinda kankubuulire. Abaana bazikwata. Abaana nze tebavanga waka. Abaana tebamanya binyumu nakati bakuze era olugenda byamunyedda. Ebinyumu ebitalimu Katonda ekintu ekiri yawe ekitategerekeka tebabiri bakulidde mu Katonda y'ensonga lwaki batuuse we batuuka bandeetedde abasajja awaka tuli nina linda omwana muwala Nakato ye abadde asaba nnyo ng'ali mu ssomero yali yeegayirira Katonda omwana ono ng'ali mu ssomero omusingi gwe yafuna awaka ne ku ssomero gye yagenze ku Good Samaritan e Nansana kusaba ne kumweyongerako naye omwana waliwo lwe yasaba ennyo ate bannene bankubira esimu taata tusaba ate Nakato ng'ayiseewo Nakato ng'ayiseewo taagwa ebigezo bwe bagenda mu bigezo ate Nakato n'abiyita bulungi nakola bulungi okusinga abalala kitegeera Nakato bwe yakola senior 6 n'agiyita bulungi ku university naye nakola ki nakola bulungi naye abaakola ebigezo bya university ebisembayo byaggwayo ku Monday ku Saturday ng'omulenzi amulinze kumwanjula Katonda kusaba kwe bayita Katonda okubeera mu Katonda okusoma kumaze n'obufumbo bubuno bujja sajja n'amuwasa ye muwala wakyasembye mu nnaku zino gwenina n'amutwala kati yazadde omwana olwazadde omwana bawe yamugambye mwana wange tawajja mutambuza yamugulidde emmotoka mpya yasaba okuludde busaba okuzi mwana watambulire munne mukyala we kwe bayita okuweereza Katonda okwewa mu Katonda n'okusaba okutali kuno okwalinaku zino okw'olusuusuuta okuyita kungulu naye okugenda ewala ebuziba kwe tugamba abavubuka muyingire mu buziba w'obuziba okusinza Katonda okuweereza Katonda mu kwewayo mu buli kimu kyonna Katonda akola ebikulu n'ebikulu nti olwaleero Bishop nti ne bwemba leero mpeereza Mukama ne simulaba naye oyinza omulabira mu baana oba mu bazzukulu bo so abali eyo ku Experience TV tuddeyo ku musingi ogw'okunoonya Mukama ogw'okunoonyeza Katonda Elisa gwe yanoonya n'agamba nti oliwa Katonda we Eliya naffe tuddeyo tunoonye Katonda mu nnaku zaffe mu biro byaffe Bishop mpeereddwa nnyo omukisa leero okubanga ndi naawe era nkimanyi ogenda kungattako abantu abalala eyo nabo batuwe ku bulamu bwabwe tuve wano mu kuseeyeeyeza mu bato wano mu bato nabo naffe tuweereza Mukama naye tulina okuyigirako naffe tumanye kuba olwayo Bishop nange ndi mubuulizi wangi naye ate waliwo we mwayita wesinnakola ki wesinnaba kuyita so bwe ndaba obujulizi bwammwe nkola ki bunzizaamu amaanyi abalabe baffe ba Experience TV twongereyo obuweereza buno nga mulayikinga muscribinga musharinga mukometinga nga muteekamuko ku ssente zammwe tunoonye ku basajja bano Mukama basimbye ku basajja Mukama basimbye batuwe ku ekyo kozi leero Bishop kyatuwadde kikyasobola otambula n'emyaka emirala egiddako n'abaana ne bakirabirako Mukama abatuweera omukisa ayongere okubatwagalira enamba y'essimu eri 075 10 49 ng'oyagadde okukyalako gye tulinga aba Experience TV Mukama abatuweera omukisa.